Blana, tewali kiriwo. Asubire efaanana bulungi. Oyagala kwebaka. Oyagala nteekemu filter. Making sure nteekamu filter mukono. Simu terina filter eno. Giyiye. Kikingonke. Bane badi braga munatera otufuukira ekizibu. Kwana. Kamera eziri ku original mwatufuukira ekizibu. Omuntu watulaba mu buntu tuba bakazi balungi. Omuntu n'alyoka akuteeka ku ssimu oba n'akuteeka ku kamera n'eryoka ekufuukira kamera. Omuntu n'akusanga n'agamba naye bannange lwaki bakubiza ng'ate oli mukazi mulungi nange ne mbagamba nabamanyiira nze ndi mukazi mulungi tebalina kye baŋŋamba. Ng'otukyaye ffe abalabi ba Ray Picture mbabbize kati kwegamba nange sibalaba nange temundaba mwantamu. buli omu yakutama. Buli omu yantaba munsalako omugamba. Naye nga kaka video kalabye nti maanyi. Akavidio kange kansubire okakutte bulungi. Buno bu braids nabusibidde wa hair by clippers. Tandise obulango bwo. Braids nasibidde wa hair by clippers bambi. Asiba omuguwa. Kansubire temugenda kunvuma. Kiki? Soka twogera ku kirundi ekiwedde. Ekifirimu ewedde naye kimanyi eri wateekayo nnyo amaanyi eno n'ogajjayo kankikubugambire wa. Ewa. Kweli kyano ya gondi. Eri ku gonde kwa swage. Leka nkubire ka swage nteka mu ssente nnyingi. Wali eno newe mbawa content wange temunsasula munvuma bufumi nenga ye nfa kinammwe. Eri ebintu mubiraba ate mubyagala okitegera. Nengamba kanteke yamanyi ate nteka by the ezo movies nsteka mu ssente nnyingi. Movie emu yokka we batigenda okugwa ng'obutitimbi bw'essente obugudde wali. Nga mukwano kubanga njagala mbawo ekintu ekirungi. Kakati eno gye tuva okukola Sweat and Sacrifice. Sweat and Sacrifice bw'ogigatta yonna as a movie because obuzibu bwe mulemye okuntegeera. That is why you keep telling me mbawa movies eziri short oba series oba what eziri short. These are not series. These are not like but series. They're not series. They are movies. Nti bw'oba ogikutte n'ogigatta yonna ogirabe lumu. Kat Sweat and Sacrifice is about 5 hours. Or 5.5 or even 6 hours. That means it's like erimu movies biri. A standard movie is like 2 hours or 2 hours and 30 minutes. A standard movie. Zentera okubawa ne muyomba movies zo tozimalayo. Banange mbawa movie just nti nzibawa mu bitundu wenzibawa nga namba temuziraba. Ochega that is why nzibawa in bits. Then inshallah with time when mnatuka a Switch film production nga muji subscribing nzeko nga muweze kati nga untandiko movie yono gitekayo lumu mulekera okungamba nti ate banango toko mbana ka shooting eno ngamba wendala mbana ka shooting naye that is going to happen nga mujirabye nenfuna ku kasente kenteeka mu movies okitegera wakati at the moment munjavuwaza buli kasente kenkwatako nkateeka mu movie you keep demanding banange tuwe endala banetwe ekituufu njagala obba wendala naye nali simanyi nti bya bbeeyi weebite nembiyingira banange bintu bya bbeeyi ate oba oyagala ebintu ebirungi nga tokoledde nti okole nnyo movies z'ekifo kimu because some people you find people abakola movies nga bali mu kifo kimu you don't blame them it's because they are trying to cut costs. Kati mbangezaako kubawa ekintu ekirala olabeko ku environment olabeko ku environment endala olabeko ku luguudo olabeko like it is costly guys, it's costly but Sweat and Sacrifice I think it's one of the best movies you people have loved. You can give us your opinion down in the comment section. Nayinga abasinga because I think nachipostinga koko on my status nembabuza what has been so far your best movie. Most people have loved Sweat and Sacrifice. Mwagadde Gia, mwayagadde Anita Gia. Banange mwagadde. Thank you so much. Buli we mubyagala munzizaamu amaanyi okubeera nga atembalekya kati eno gye ndeeta betrayal of trust. My God. Betrayal of trust. Mugenda kutegera kye bayita betrayal. I want you to sit down and enjoy it. Mujirabe. Do not over complain about the English because we use usual English. Oluzungu lwetukozesa teruli complicated tulimu ebisoko. I make sure nti nkozesa oluzungu ffenna lwetutegeera. You get my point? Because sagala tukome Uganda yokka. Njagala tutambule tugendeke wasingo ewaka agamba kye.
njagala tutambule tugende kamawanga amalala nga wemulabe Nigeria nange njagala ba Nigeria batulabeko kitegeera. So that is why wenawe erinda kutumbala okukola gundi kisiri wala ki ekyo kibwani wako nze simanyi bannange. I don't know how I work with him because stressing asinga kusupplying butambi bwa bwetuseego. But you look pretty. Thank you. Yeah, very pretty. Thank you. Yeah, buli katambi ka buseegu yakalina ye supplier wange baluteza yampa baluteza bonna bina esimu yange nejjula wansaba aka Juliana ngasinaka nabwo Juliana si yeye gunoolera kono gamba aka Juliana kafulumye enonyereza okusinza ku kyuma kyange nga si Juliana ono olusoma abusabaze mufuna mangu mufuna mangu nawe wemba sinabafuna ono nga nkubira esimu meza akajuliana akajuliana lambisa akakusane ndamala nazukuka ne bagamba Juliana bambi nga mpulira bubiye nanjaga kwa kasaba mbinga agamba nti siye ye nanjaga kakasada loba yeye abaganagwa nagawayiriza kati ne mugamba wama akajuliana akabereza sina manyuwa di nangamba akaja olaka ali toli kumutimbagala ebyebiseera aka wali busy either abana bali bakusumbwa oba wali mwavu kati okiwulira saliko kalimandi awo ampereza mpa Juliana kutaba Juliana ndo kwetegeeza nga bambi si yeye nenga walaba ke bali bagamba ka Juliana neno bungi bwe sirabye bwotampadde gwe buli ofunanga ompereza munange nze namugamba nomugamba lekera okumpereza obutambi bwo Juliana nazuminga na bulungi bwenti ndabe nenga si yeye yali mulamu kazi mulaso wa Uganda bannange zono simanyi gyabujja mba ndi awo nga simu musabyeko na pereza esimu era ono gundi ze tozibikula ng'oli mu bantu nange kati manya bwe nfuna ya katambike nfunye konna naye bakiraya ndi bange nazo ko sindigira kiraya wange nambe mukwana ngera kumulokile Iwanne chana zime namugamba fana mukupereza bintu byo nangamba ngabati sibikuweza nino kupereza byampaka nabera nga abinkaka ebintu byo kitegeera kati nembimanyira bumanyizi nkola netani kati wobipereza cyane tazibikura ngo nyine mami sisobola mkwano sisabe bikura nga nino mwami wange sisobola kubibikura nga nina abana sisabe bikura nga ndi mama wange mu bantu nino okusoka ne eyiyo chat bwe njiraba njirekako netuka mu kiseege seka Nendi akangamba obono yabadda ogenda ogirot ekyamagezi wakiri ankubira kyemmanyi ekyamagezi ankubira tasobola kumpereza bweza video naye gwe olaba kuweereza video nga oba kukweka comment oba katonde yampeerezaawo nangamba banneyo no baluteza tumuwa minisita Ngoli amulire ngamba kuna wadera katambi ati nali kuko X nganda baba naye mbuja balteza trending ngamba yi ono balteza ngende anga sinaba mubitegera bulungi mbanchali yawe ebya bina esimu nejulirawo ne brand out nembi delete nga byonera sinako necha nze bintu bya wako bacha esimu yange bujura nsoka gena mu wako nende delete nga bulche yali ampereza kwate muli mu kyamagezi togamba sindika kasasiro mwerere yeka oba salongo bukuyisa buti tuliyoke tugezaako oba nakawere bukuyisa buti alhamdulillah wow that's nice tukuze yeah movie empya namaze nenjira wajirabye finally wajirabye nalaba gundi premiere nalaba bajira batezo trailer nalaba trailer ngabwe mchali wange nagamba Dero one eyazanya ka Dero one gwe bote bamanyi eyazanyanga kabodi nasoma ne Dero wasoma ne Dero yes mzanyi mlonji no he's a very good actor so when movie we are premiering njiraba waje eno jimalayo yes how do you find it like olaba nze kati comparing no mchala bamita Destinatico okay for Nigeria you know why omera chimba manyi ndi mchala wanga yaganye ebi Nigeria tava ku African Magic Epic nzaba ne mu Uganda batufuniyo epic yaffe pal epic ostegeera because that is where the world is going nalabye azanya bajita YouTube bi Nigeria kind something like that oh yo ne Ruth Kadir oh mna Lisa Gold something like that abasinga bamanyi Ruth Kadir because bam rating she's the most viewed
atekayo movie mu dakiika gekonye million, Yeah, 1 million. Yeah, Setting a record. On Rape Wali is the future. You have the movie industry Uganda Charlie Virgin. And when I utilizing a fling about music. Rakuba munange wako ejolaba ya bay. That is why abantu utilizing. It's not because they don't want. It's because to give out something that is nice. Oyino kubota demo akasente. Baba nakula ba olina sinzo banga mmeka. I know. Enyumba za bay ezopangisa. Exactly. Enyumba za bay. Just camera crew. No, never. That's why akubazizo because chitama abantu gobisawo zanyira wo osegera kiba chitama togamba buli movie ogenda kyuse kisengo kisige bupya ente ozikyuse efumbiro likyuse it's costly. Yeah, ne wabosazo okubikyusa it's still costly. So by all means oba olina okukyusa ebifo byozanyiramu. How is the future then bentunira future endala eri mu content w'abaana nawo waliwo future mu Uganda because it's also virgin waliwo wajjude space nene yeah genda maaso nkwagaliza kisipa mwana all the time wechimanyi nkwagaliza birungi byerere naye abantu bakumbuza by the way ngeje tutachyakola fenera yonna gye beera tenero kushoba kumbuziza banaye wako yaddawa ne bagamba jali kola naye asinga obulungi yeah he's good but of course like ngawe tuwali tukola fena nti abantu batuka ne babera nga bamisinga omuntu ne bakubuza banaye Tracy aliwa banaye wakaliwa chega nabya Tracy yagenze Zanzibar mwana yakwisiza ubufananyi wabulabi mukwana yagenzeyo acheyekola yani yamutute yagenze bawe nenga nalabya alinga n'omuwala musajja yamutute vacation yagundi juki ya birthday Tracy ya 12 November yes najirabye nti no siyoli siye wanajawulwa wakusata kwa bali n'okushooting gwe namulabye nengamba Tracy byebino ebirooto bye byeyasabiranga byeyagalanga bwe bulamu bwayino okubera je abadde anniversary ya mchala wange kuchala bwe mwabatandika ebintu bya kuchala anniversary nerema kanamba mubi nafe nange nadanga mukamazi fe tubikola kwa kwanjula mwako makuchala abakazi tubabalanga abafumba banaye wamwe baba bachala muchazi okirizibwa okuba n'omusajja omulala nzira yo mwako ogugira tumunteekateeka mwako guja inshallah kuba guno guweddeko ekitegeeza nti sawa yonna ndi mwanyina omulungi so yesterday abadde kuchala anniversary yaffe mumwe abitandika gwe nerema naye kale so tusetinze example ennungi yamusetinze example ennungi eri abagalana ng'oggyeko baneno bayitul ending tears tusigale nga twagalana nobotabikola nebobikola bo bakimanyi because it is better nga tusoma nga bagamba constant time is constant bwe bito bijukira nga tusoma math physics kati bo amaziga yitul ending tears nebo ba 60 years bo bakimanyi it is a constant ekitegeera so kati it doesn't matter so where you are if you say so batubanjacha terije batubanja lwe kambaleke mweyongere ne interview yamwe ngeze breakfast meeting omanyi no breakfast meeting zinyamba za bine biri serious naona biri ebitali naye bali naye Don Chris ndoza kyomukolo wamutali mu gwanga amaze miezi 3 ate nga mwakoze nga yagondi yofusa mugagga ikoli ya online nakube simu nagamba mukwasaganye alinga yo omugagga yabomba teyabomba ndi kubomba nga just yatambula anonyiza bannayuganda mirimu yeah kati sawa eno wenjogere yabadde South Africa naye yavuddeyo yasaza ati kati yazeyo mu America bannange omukolo mbadde nsaba ku Nazaala omwana tewamuwakira Yedoni yakagwe twasigaza wanene Kampala oluseke kandi kube ku chano yanke bannange omugaga yakagwe nasigaza wanene Kampala Don Chris nakuwanya ali nga abanna ebyo nawe abikoze no sasulira omwana rent loza ebyo betuwagala mu badoni omwana abadde bubi yeah naye yayambyeko nange ngenda muyamba ogenda mukolera ki era mutu nange neyagala ngenda mutu Fatualina omuangu nga mulimu weta naye kakati eyo omugaga kubanga bangamba omugaga tatera kuyambirawo buyambizi atera okubeera nga ayamba bawayira bawayiriza maze ne Don Chris ebbanga eriwera ne ku mukolo gwange omwaka ogwedde nali naye yampe motoka ezo nezigenda paka ntunga ebyo byoyagala so sibimumanyi mwebyo Don Chris yagula nange yangulako emmeeza ku kivulo kyange namusanga waneno mu parking omukulu ne mugana nini n'ekivulo omukulu nakwata akakadde n'akampa akatebo omukulu
mbadde nziramu okugamba nti nazaala mbadde nsaba kunjo kyayo omukulu njaga okutegeeza nti nze taata w'omwana era omwana yasama mulabirira genda interview yewedde agende nenga nze noba ndisikuba nseke naye bakyali bange ntera bakubamukubamuko ku nseke so bambi don Chris njo kyayoko kyekirala bambi betrayal of sacrifice if newenaga betrayal of sacrifice betrayal of trust tumaze sweet and sacrifice woba tonagira bagenda ku a sweet film production ogirabe. It's a very beautiful movie. Isomesa ogenda kwigiramu ebintu bingi. Never give up, don't lose hope. Lero inza okuba oli wansawo nga gwo cleaningira ni company naye ate ncha nofuuka assistant manager because wasoma, because oyina ebitabo byo, because so ebitabo tebirimba. That is one. Anytime ekintu kyonna kyonna kiyinza okubalukawo nawe oba tofunye mu office, you never know, you might find your luck somewhere. Omugaga n'alyoka akuyiwamu awo akasente n'otandika owninga garage ekirala tetunyoma mirimu. You can be a woman naye ng'osobola okuba nga okuba buloka, osobola okukanika, osobola okuzimba, osobola emirimu gy'abasajja gyonna gye bakola osobola okugikola. So that is why I say do not underlook any job. Whichever job that comes your way, try it. You never know omukisa gwe guyinza okuba nga guli awo ng'omusajja agenda gamba nze omukazi tansala nviiri, sorry omusajja tansala nviiri, waliwo omukyala waliira alina saluuni nga omukyala yamusala enviiri ng'omukyala gwosinga okukola ssente mu bakinyozi okitegera. So me as a person, I love exploring I love exploring the nation. I love exploring broad, like njagala nnyo okugaziya obwongo bwaffe tuleme kutunuulira ekintu nga tukitunuulira waneno. So I did Betrayal of Trust. Anytime it's going to, we are going to release the trailer, and inshallah, hopefully, beginning of December, tugenda kubeera nga tujita nayo tetulabekidako. Then I am scripting something. I am already scripting something. Sagala kuwumaza guno mukono. I'm already scripting something, and it's going to be called Nayonje bawe. Osinzira ku kingo olonda emitwe gyaffe za firimu zino. Kati Betrayal of Sacrifice. Nzijukira nali nva Kasese nga ndine cocktail. He was driving and then we were just moving the park, the national park, Elizabeth National Park, and then out of the blue, like njagala nnyo okubeera nga ndowooza ate wembeera ewantu ewakakamu ewantu nga nsobola okuwummuza ebirowoozo byange. So nali mpumuza ebirowoozo byange nga mpulira the industry is hungry for me. So as he was driving, I was looking at the animals, the elephants, the lions, the birds. It was very early in the morning. And then, boom! Nendowooza ekintu ekyo. Nendowooza omuwala. Nendowooza ki? Betrayal of Sacrifice gye ngenda okukola. Nendowooza omuntu, nendowooza abantu abalya mu bannaabwe enkwe. Nendowooza the hypocrites. Nendowooza ebintu bingi. And then nengamba cocktail manyi. Wentuuka bwe nti ewaka. Ngenda kuscripting a movie efaanana bweti nambuza okijewa ne mugamba I don't know naye just kizze buzi ndaba nga kijja kunkolera. Sweat and Sacrifice nali nina movie gye ndaba omukyala nga akola like any job that would come her way. Nengamba I think nsobola okuwandikako movie ng'omukyala makanika. Nina notebook ku simu yange mulimu themes nyingi era n'essaawa zino ne wenjibikola mulimu themes nyingi nengenda mu notebook yange wenfuna ekintu ngenda mu notebook yange era neyo Betrayal of Sacrifice wekyajja kuba nyinza okyerabira bwekyajja nagenda mu notebook yange ne notinga neyo Sweat and Sacrifice bwe nali ndaba eyo movie nakwatawo essimu yange ne notinga nengamba I want to write something to do with a woman who is a mechanic because I've not seen it. It's something that I've not seen. So nature noting. So I don't particularly have something that drives me. I am that one person. Newe mbantu debutuzi waneno. Ekintu nekirowoozaako oba ekintu nekinzigira. Nga nkinotinga mu kitabo kyange. Nyinza n'obutakiwandiikako that time. Ate ne mpandika ku birala, but eventually nemmala nekiwandiikako. Kati movie gye ndi mu scripting essaawa zino. Nali nakiwandiikako dda eyo simu nagiwandiikako dda. Eri mu notebook yange. Theme eyo nali nagiwandiikako dda nga sigifuniranga title.
So when namaliriza eno Victory of Sacrifice nenzirayo neŋŋamba mu themes zange ze nnina eriwo kati ginyinza okuddako netandika scrollinga so bwentyo nengwa kweyo theme nengifunira title. So siina nnyo kintu kindrivinga kuwandiika ku kintu but nsobola okutunuulira omuti nendowooza ekintu, so okuba nina kyendaba nendowooza ekintu, so okuba nenvuga nendaba situation eriwo nenga akandika ku kiro, nyinza n'okugenda ewantu nempulira emboozi y'abantu then nekindrivinga okuwandika ku kintu. So anything, I can write about anything at any time. Oyinamu ekirowoozo ekigamba mbu oyagala oconcentratinga mu firimu nga zo? Yeah, I really do. Because I realized I am one person who doesn't want to do sagala kukola kintu kyekimu all the time. I feel like I've exhausted TV. I have done TV for years. So hopefully, inshallah, nina essuubi erivaako ku TV ate concentrating kubanga ne TV endiverting nti obudde mba na butono olina okudduka eno odduka eno. So nina essuubi erita eryesonyiwako TV. And then never zero for some years just to rest my head of TV munda byemu exhausting so that in college I tend to look at nnyo films kubanga films tuzanya ebintu byanjawulo. Today you're acting about this, tomorrow acting about that, tomorrow. So njagala nnyo okubeera nga nsobola okubeera nga nkola ebintu ebyenjawulo than me coming on TV on a daily and I'm doing the same thing. So yes, I do have that hope of concentrating in films. Firimu zino omanyi muntu waba ayingira ekintu abaako omuntu gw'atunuulira. Firimu za Uganda abasinga bagamba tezirimu ssente. Muntu ki gw'otunuulira muno mu Uganda? Muzannyi wa firimu obanga mutendesi obanga ki ng'alimu ebyo ebintu n'ogamba nange njagala kubeerako nga gundi ono? Okusookera ddala nze bwe nazannyira mu Aromatic omwami Lubowa ayina engeri gye yandagamu that you can, something that I didn't ever think that I am actually good in films. So me acting for him kirina engeri gye kyasitulamu nnyo essuubi lyange ery'okuzannya. So you remember I wasn't like a concrete member of Aromatic. I was just a freelancer. I was just this person they could call for projects and they just show up. So when I for projects Zemo, I realized that I could actually do this. Not as many scripting as many directing as many. But for the little time that I was on his set, naigira kebintu bingi. Wanga sijja kugamba mbu bino ebintu nawe nabiyigire ewalala. Ninako ekibiina kye nasooka okubeeramu edda nga naye sekyali nga kizanya films okusonga bazanyanga stage plays. Ekibiina ekyo kyali kya mukulu gwe bayita Jose. Ninkibeeramuko naye okusinga ye era akola nnyo stage plays sijja kulema nti nzimanyi nnyo oba nzitegeera nnyo sinazitegeera nnyo. Naye we nabeera ku set ya Lubowa, I saw how he runs the things and stuff like that. And then I picked one or two things. So when I left, and then I have a company, an NGO that is called Assuage Charity Organization. So Assuage Charity Organization, we try to do with one of the directors, Nanda Ganti. You can do a few of the scripts that can actually excite people. But you could do some skits or scripts but so take a one to so that is how when I turn to fortune those are skits over in a way and skits organization like that. Nenga sign a new mountain and particularly targeting or not but this person inspires me because that is I didn't even know the directors. I didn't know most of the directors. It's now that I've entered the industry. It's and go take it up with directors. And of course, one of the directors, of course, but just have some song of Salamari Magire, and go Mami John Segawa, and go Polo Adam Chibi, but Patrick Kova, and you check it out. A number of people. Abazinga bali mu kintu kinene Balela Kalanzi, Pani, the good actors and actresses. I want to take the opportunity of Werangate. Neighbors are the actors and actresses of Uganda because Ugandan movies but because they are doing it out of passion. There are certain things you just have to do out of passion.
but because you love it nga bwokera ku machanze nalinya ku TV nga simanyi oba ndisasulwako wadde, but because ebintu bya media just olina kyagala no nga totunulidde sente, then eventually Katonda nakusasira. Nze nalinya ku TV, I never thought that at any particular day I would ever earn a 1 million plus. But today you earn the good money. Zewatalotanako. Nga go wesalya no nogama ntanange. I think newe baba basasula akasente akalungi kankole kikampu mule. Oshegera. Kuliwo omuntu nga sente ze bansasula singa ze bansasula tasobola kulota kuva mu TV. Kasa kiro tako. Naye nze nganze omuntu njagala nkola ekintu nga kirimu passion nankyagala okikola nga naye olinga atakola mulimu nga just olinga okitegera kuba kuyisa muka mu kisero. So sirina nnyo muntu nti yono naye nga credit goes to all the directors, Nomkul Ahmed Lowowa, for the opportunity that he gave me to be on his set. Omukisa guyamba okubeera ku set gwanza okusa amaaso nti no, I can actually be who I am today. And today, people call me director. I didn't see this coming. I can't believe that I can sit down and script because natandika scripting okuva ku neziri ebbiri zesa scripting personally nazi editing ng'omuntu ate nenkirrealizing nga nzi editinze nnyo. So nengamba, if I can edit, that means I can sit down and script something instead of me paying people to script for me. So nentandikira ddala okuva ku bagiyita batya yali gye twalimu nga tusoma Mwali wa Felista. omwali ani Faridan Daws. Nentandikira ku scripting mpaka leero ne scriptingira zonna. Lwaki Aswege? Lwaki wagituuma eyo kale kitegeeza ki? Aswege is relief because my company, my NGO is called Aswege. Aswege siwonya nkakanyako obulumi. Aswege kitegeeza relief. Yeah. Ekigambo kizibu nnyo. Because the other one was because the NGO is a Swede charity organization, so I decided to make the film production also a Swede film production. Yeah, because to run a studio yokola movies is a charity. So we are not basically into to go wins off the charity life. No. We still keep on the line of us producing charity movies that we can wake up and do some documentaries of us going to wherever you can go to Karamoja and then netulaga for life here abantu who are living and stuff like that, and all that content again upgraded for a Swede film production. So that is why we cannot change the name. Kakati emabega kawo nga watankula entabo nte nalaba emabega kawo utaronga ku neti gwazunga oti. Just people love me. People love me. Whatever I say, even if it doesn't make sense, even if it's not supposed to make news, abantu bakageza nze newe nkola kakantu katini wabati newe njogera kakantu katini wabati abantu we just people na sinking mu mitwe gy'abantu that if you talk about rape you are going to get likes and comments. And so by all means, whatever I say, whatever I do, they want to make it a point, but I don't remember Tankula in Tankula. All right. Ngambe ndakwaza wakwata mu waya. Yeah. Zanupo oba avuma Bobby. No, why would someone say Navuma Bobby? I did not insult Bobby at any point. Abantu kye batantegeera is this is a statement that I've made okuviira ddala emabega just nti wekyajjira nti baali bakamala okulaga post ya Bobby, then I made the statement, but I did not mention Bobby anywhere when I was making this statement, you understand? But this is a comment that I have made every time when someone loses someone, you understand? Because nze nganze omuntu, I want people to keep it in their heads that I don't like it. I don't like it if it does not matter if it's me, if it's any other person who has passed on. If we do not have any connection, like nga tubadde mu bulamu tubadde tetuli bulungi nga tetukwatagana, wembeera nfudde oba omuntu omulala wabeera afudde, it's okay to keep the RIP for yourself, you understand? So I did not mention, actually even in my head nze sakirowooza nako nti Bobby oba baiti bakwatagana gravity, you understand? It's not something that was
tichandi mutwe that time. No, me, I simply made that statement because it's a statement gyenzizenga nkola kuviira ddala emabega when someone loses someone. Okitegeera? Like I said, nti eno just yakwataganamu n'okubeera nti statement we nagikolera, they had posted Bobby. Ambulance no nani kola statement such rules are called that it's going to turn out the way it turned out. I did because nze muntu I don't have any problem. Even Bobby knows simuinako buzibu babye kimanyi simuinako buzibu. Even when I find them anywhere okitegera, there are people that benzija okubongako baselected like no sako abasinga bamanyi. There was even a time I phoned selected Devi nangamba naye bannange ani bamwita Mama Solo. Mama Solo ayina engeri gy'akwagalamu kubanga ye agamba ekintu kimu oyo omukyala tatya danger. You understand? So why would I wake up in the morning and then I want to attack them? I do not attack. Nze muntu attacking abantu. Nze chobala mentioning amanya g'abantu. When I'm supposed to talk about something, I speak about it in general. You get? Nchogerako in general nti wemba omuntu yakoze ekintu zija ngamba bananga abantu. Wemba mukolawe bati newe bati. I do not mention people's names. This is something people over the no people manyi olumu abantu bano bakisusam. They just felt like they've been looking for me all this while. Nenze siri muntu wabyabufuzi. I don't mind obani afuga obani atafuga nze nganze siri mu bintu byabufuzi ansonga nze siri politics. Okitegeera nze nganze bwemba wakuyamba muntu sigenda genda mu government magambe tbanange sabayo kakasente ngende nyamba omuntu akasente akati nikenina njaka kwa tanka yambisa ki nkayambisa omuntu akati politics abantu atirako why would I wake up in the morning and then in particular lero nzize kukuba Bobby for what mfune muchi so it's something that they just blew out of proportion but it wasn't meant to be that. N'abaana nga bakuvuma naye waganda obbaddiza. Actually, because that wasn't the mission. You understand? Ntinze actually nali sibiri nako. And then before I knew it, people were telling me, Bana, I know what you was. Bana, I know. And I'm like, wait a minute, what did I do? What did I say? That's it, you can have a teacher now you get it. And then before I knew it, they had brought me the clip. Oh, Mbwagambye, Mbusimanyanga. I'm like, no. Now, for no, they just feel like they want to attack me. But that wasn't my intention. It wasn't my mission. Nze ekintu kimu kyemanyi is abantu bano blowing things out of proportion. You understand? Anything small like this, bagala bakigaziye, bagala bakigeze, bagala buli muntu bamuteke mu ntalo. But that is not how things work. You want a certain president, you focus on the president. You understand? You don't focus on jumping on two people. Oh, lero bukidolo, incho bukidolo, luli obukidolo. That's not right. You concentrate on the president that you want to lead. More like focus on him instead of you focusing on the negativity that comes up. Because even if I woke up and attacked him, you have no right to stop me. You understand? Because buli muntu kababere ba Donald Trump nabo babera ne negative people. Abatabagala kitegeera. Negativity actually ekuyamba okula nga gwomuntu. Buli watabera na muntu throwing the negativity. Naye the minute mwe musalawo ne concentrating nnyo ku negativity instead of concentrating on the positivity, kitegeeza nti mukama wa ate mumuvuddeko okubeera nga mumuwa direction entuufu mwagala ate abeegatteko mulwana entalo, which is not right. You understand? You let him concentrate on the positivity, and you as people, as the new people, if you want to fight the negativity, then so be it. But him as a person, you want to engage him. Nebitamukwatako. Ate nga azuukako ku makya n'abagamba ebintu ebitalina makulu sikola ki? Sibiwa makulu. So let him be. Let him focus on the positivity. But that is what you as people are supposed to do. That if we have sites, oh, there is Sheba, there is Cindy. If you are Shebaholic, focus on what Sheba does positive. If you are Syndicate, focus on what Cindy does positive. Ignore the negativity because your negativity tegenda kuvaawo. Nange ng'omuntu, I have my positive side and I have my negative side. But I choose to concentrate on the positive side and ignore the negative side. That is why who I am today. It is very hard that you are going to come and tell me something. Oh, rape this, which is negative. And then I'm going to say, oh, rape you, and then I'm going to start breathing
No, I am going to continue breathing. I am going to continue looking good. I am going to continue smiling. I am going to continue living my life the way I want it because you are not God. So you can't tell me what to do. You understand? You can't tell me what to do. You can't force me what to do. You can't force me to do anything. So we as the people that you love and as the people that you hate, we choose to focus on the positive side and ignore the negative side. So no people kindly, you don't have to attack each and everything that comes your way because at the end of the day, we need to mane tukacheke naye mwine ngeje mtuna munga tukitegera nga amanyi bagamba sometimes when you make a lot of noise